ebizibu byetutuuseko olunaku lwaleero. Tusookera ddala okwebaza Katonda nti tetulina muntu yenna alumizibwa bubi nnyo era tetufunyeeyo muntu afudde. Ekyo kyebaza Katonda. Situation ebaddewo buli muntu agiraba ebadde yankuba, it's a natural disaster, naye kiba kikulu nnyo obutabeera insensitive. Twebaza Katonda nti ffenna tuli balamu era ne we tujjidde ku ssaawa eno olaba nti nanyi promota azzeemu n'amaanyi akaseko. Joseph waali naye azzeemu akaseko n'amaanyi. Emabega wa buli kibi wabaayo ekiki ekirungi. Mu nsi bw'ofuna challenge osobola okuwa ekigo naye ekintu ekikulu ekibeerawo, can you stand up immediately and move? So tukkiriziganyiza tugenda kubeera ne press conference ku Tuesday ejja, tuyite bannamawulire officially tulangirire official date eya concert eno, era nga tumanyi nti concert eno gyeri mu weeks zino ebbiri eziddako, naye tugenda kubawa official date olwokubiri. Then tugenda kubayo n'okusaba ku Sunday kw'abatono abayimbi ne organizers, siku abantu bonna wano e Lugogo, twongere okuteekamu essaala kubanga gy'okoma okuba omunene ne challenges ezijja gy'oli gye zeeyongera okuba ennene ne Katonda obungi bwe bw'omwetaaga. So n'olwekyo mwebale nnyo mwenna abakavalinze. Ab'emitima emibi tubasaba emitima emibi mugiddeko kubanga tomanya lwaki Katonda Kamiiri leero tamukkiriza kuyimba, ayinza tomuyimbisa mu ggulu mu wiiki bbiri. So n'olwekyo mbasaba mweddeko nga Bannayuganda, si kyekisoose ate si kyekisemba. So ku Tuesday tujja kubeera na press conference. Leero sigenda kubakkiriza bannamawulire kubaako na bibuuzo ng'ennaku kimu kyokka zigenda kwongerwayo lwa nsonga nti tosobola kugenda kukola extra nga tetosoose mail. Tetwagala bantu baffe bali balowooze nti tugendayo just kubajja mu ssente. No, twagala balabe experience yabadde Kampala, ate experience ebadde Kampala gye tutwalawa Embalala, gye tutwala e Masaka, gye tutwala e Luweero. So tetugenda olw'okuba nti abantu b'e Luweero babadde ready, twagala tugenda okugendayo nga ne Kampala ekoze ki ematidde. So tugenda kucommunicating ekiro kya leero ku press release egenda okwogera dates, then tubeere ne press conference egenda okunnyonnyola ensonga zonna eziriwo n'ensonga ezigenda okuddawo. Mwebale nnyo. E Lugogo buli kyonna ky'onoonya ku concert ya Joseph Mayanja wanga mujje Dr. Kigwerawa Lugogo. Mwebale nnyo, mwebale.